Nenfulira kino nga kibaluka nengira ne kamunguluze nankwata nenzirika. Mukama nangamba zuka nenziruka mu paaka. Twagenda mu ddwaliro. Nabeera kyekityo nga njewe ekigire amugondi omusaayi nga ngujjako. Kati wano wensula era nkwagaliza mukisa okole bulungi okumpeerere. Wazeeyo ku ssomero kati ogenda kusoma ofuuke dokita. Naye Kasagga mami tomusubwa tobeerawo n'oganja akulaba ku maama. Mwazigulangawo twali tuzirondanga wetugenda tuzitunda netusula mu kideeya nga naye nali ngamba ngana weno wensula abantu bantunuulira nga nswala nnyo ate nga nze ndi mwana muto. Gwe nno munnanga ali eyo atugoberera nga tekirina kutuukako kino teweeyibaala. Neewo kijja okujjako ng'okkiriza obe omu kwaga amataffaali ffenna ge tuyaayaanira okufuna tugateeke ku yeekaalo y'ensi yaffe ey'enkya gye twandyagadde abaana baffe balabe ng'eyimiridde. Naye bona essulyayo gwa naggamba buli kadde n'ogamba nti tekinkwatako. Kiyinza obutakwatako leero n'ate enkya oyinza okuba nga gw'omu ku bagenda otunyumiza emboozi eno kitugenda okunyumya olwaleero, obanga omwana wo agenda kuba omu ku abo abalinyumya emboozi ng'eno gye tugenda okunyumya olwaleero ne Mr. Kasagga. Bampita Mitanikula Bongo aka Rima Sam sinzidde na Bongo Charity Foundation okuweereza eggwanga bwe munanga alaba programs zino commentinga, likinga, sharinga. Leka zituuke gye zino okutuuka. Leka ensi ezirabe era ebeeko ne kyeziyiga mba omuteesiteesi omulungi ow'ensi yo. Teekateeka n'abalala balabe era babeeko ne bafunamu. Leka zezza kubanga bagamba ekiri atabaala ebiseera ebisinga kyekikima n'asigadde ewaka. Mbalamusizza nnyo. Mbeebaza okutugoberera n'okutwesiga n'okwongera okutukuza buli ssaawa. Mwebale tuweererawo era mwebale kutwagala ewatali mbeera yonna n'akakwakkulizo konna. Mukama bampe n'omukisa. Interview ya leero ezze bw'eti. Siri nnyo mukugu era siri munnamawulire, naye olw'okuba nti nakitegeera nti gye ndikoma okwetuulako ne nninda bannamawulire okutukyalira okubaako n'ebintu bye batuggyako era bye batutwalako olwo basomesa eggwanga, kijja kuba tekikola makulu. Balwawo okujja olw'obuvunaanyizibwa bw'enjawulo. Awo no we nasinze nga akanyimukiremu mbigezeeko sibimanyi nnyo naye nga ntambulira mu kuwabulwa kwaggwe atugoberera n'okuyiga ebyo byompa budde. Nze nkimanyi nja kigezaako naye kinande kiri perfect, at least kijja kubaako n'engeri gye kibumbiriramu omwoyo gw'oyo anafuye era kijja kubaako n'engeri gye kikwatiriramu omwoyo gw'oyo eyeetamiddwa ensi agamba nti kantandika obulamu obulala buno bwe ndimu kambuveemu. Muganda wange towanika, tewali mbeera ya lubeerera. Towanika, tewali kitaggwa. Towanika, oli kumpi kuwangula. Bw'oba olowooza kuwanika, lowooza ku time ki gy'oinvestinze mu ekyo ky'oyagala okuta. Obudde bw'okimalidde mu bungi, sigala ng'opuushinga zaabu ali awo mu maaso go. Singa weeyongerayo n'ebigere 3 oba singa oyongera enkumbi 3 n'ozisima ng'odda eri ekyo ekirooto kyo ky'oyagala okuba, ogenda kituukako. Kiri awo w'oli. Towanika,
tokivaako. Kati nno nze mukawaayiraako menasalawo mukawaayiraako menayimirira n'ensalawo mbigezeeko wadde sirimu n'amawulire naye kangezeeko bikyanga mbeeko ne kyensomesa eggwanga. Ku nkomerero Katonda yalimanya kyalimpa era omugabo gwalimpa gwe ndigenda nagwo, naye nze nkikakasa nti omugabo gwange biriba bijjukizo tegali bamatiribonwa oba bugagga bwansi kuba byonna sina kye ndigenda nakyo ng'era bwe najja bwe ndi ddayo gye nava wabula kye ndireka bibiri bijjukizo era gwe omugabo gwange Katonda gwalimpa bwe biri ebijjukizo ebirungi olwo ndisigalawo ebbanga n'emyaka n'abazzukulu bali nsomako bibiri bibi era bajja kunsomako n'ate obulumi bujja kubutukira ennyumba yange n'ennyumba y'abazzukulu bange era tebadiyagala kwogera linnya lyange na buli muntu aliryogerako akaseera ako bwe baliwulira nga balyekweka olweriko eririjjirako. Leero ekijjukizo ekirungi era leka empeera ayo Mukama gy'anaakugemulira eba eyo erinyuma abantu okugiwulira. Kasagandula gyebaliko ssebo kale nawe gyebaliko kale bampita metanikira bonga abantu beyanjulire wadde njogedde erinnya lyo naye bayinza okugamba nti nkola ki nkuwaayirira siri erinnya lyo. Nze ndi Kasaga mbeeyo Kyazanga. Sokoleka olina emyaka emeka? 11. Olina emyaka 11. Kati mukwano gwo yakujja waka? Nze nali maama wange nga tugenda eyo mu kyalo nga mutolokako nga tugenda lima nenjija eno nonda sukulapu eyo ewaka Wakyazanga. Kati mukwano gwange n'angamba osobola ogenda eri e Kampala nange netugenda tulaba muganda waffe bwe tugenda netuukayo natandi kunywa amafuta. Kati Uncle Sam yanjigirayo eno ate we twali tuddayo ne batuzayo omukazi nali nonda ebibo. Sokoleke kakati wajja otya mu kibuga wajja otya ku street kubanga Uncle Sam okuleeta wano yakujja ku street naye olina emyaka 11 okyali mwana muto nnyo. Mama gyali ate taata yafa. Taata maama alina omwana na muganda wange. Maama ati ne muganda ne taata yafa. Kakati wajja otambula okuva e Kyazanga paka wano? Nagira ku kimotoka ky'amatooke omukadde yatuyimiriza n'atugamba mbu mumujja mwewema mwagala obuyambi babatwale gye mugenda. N'azitwala ne batutwala ne batusiba omukomera ne batuwa emmere ne tulya bulungi ne tuddayo ewaka. Sokoleke tugende empola. Kakati walinnye ekimotoka ky'amatooke okuva e Kyazanga kyabatuusizaawa? Ku ssaawa ya Queen ne muvaako? Mwasula ku ssaawa ya Queen mwasula mutya? Twasula awo abasajja batugamba nti bano si babi ne tubagamba nedda ne tusula awo ne tumala ne tugenda. Ne mugenda? Negeta Uncle Sam yeyandi. Ne mugenda mu kisenyu? Ne tubeera eyo mukati mukwano wange we namulaba nga anywa amafuta yawulako ne ntandika kubeera nze ka Uncle Sam yeyanyamba ne tujja eno. Kakati sorry Kasagga kati mukwano gwo gwe wava naye eri e Kyazanga ye yatandikirawo kunywa amafuta? Ye yali yagayiga dda ye yakaddiwa kati ye yajja nali simunaba mulaba namusanga eyo waka nene n'angamba tugende e Kampala. Musangayo kati ye yali yagayiga nga yakomawo yali Kampala. Kati we yaddayo eno n'anywa amafuta n'atandika ne mweyawulako. Kakati lwaki wava ewaka kubanga ewaka maama waliwo ewaka wali osula bulungi lwaki wavaayo ewaka? Nali nze kulaba muganda wange mukulu. Olina muganda we Kampala omukulu? Kati muganda we wamulaba? Sinaba mulaba simanyi na wafaanana oba yakula oba akyali muto simanyi. Kati waki maama twamugamba bulungi nti maama mbadde nsaba kugenda ku Kampala kulaba muganda waki wasalawo okuvaayo bubi? So navaayo nga nkimanya tasobola kunzikiriza.
tasobola kunzikiriza nenvaayo nenzirukayo ne tugenda tulinya kati ate we nagenda nensulayo we twasulayo mukwano gwange omulala naye najja ye yalinya takisi yabase eyo baali bakola ku chapati ye nabba sente zagundi ono yali amukozesa naziba bulungi najja ne Kampala kati ye yasigalayo street ne mukwano gwange kakati Kasagga bakusibira ki ongambe emmotoka yabatuuza ku ssaawa ya Queen bwe batuuza ku ssaawa ya Queen ne mubuukako ne musula ku ssaawa ya Queen babasibira ki tewali bye batugamba nti mube muddeeyo ewaka we twaddayo kati ne tuddayo omukwano gwange yali alinayo engoye twaddayo ne batulinyita takisi babakwata ku ssaawa ya Queen babalinyisa takisi ne bagamba muddeeyo mangu ewaka ne muddayo waka kati bwe mwaddayo waka ate mukomawo mutya twakomawo nedda twalinya ekimotoka wali twakirinya bulungi ne tuddayo eno mukomawo ku situyo takisi olwabatuusa bwe mwava mu takisi ate mwalinya bulinya kimotoka kirala ate ne mudda ku situyo tetwagirinya batuzaayo ewaka ne tulinya ekimotoka ky'amatooke ne kituzaayo kati we twaffe tulonda ebicupa n'ebigondo omukadde n'atugamba yalina omusajja yali mukozi yali amukolera ne batugamba musobola okuddayo ewammwe oli mukwano gwange nasooka ne mugamba tetugendayo eyo bayinza otugamba tuddeyo ewaka namugamba Kampala etandise okunyumira mukwano gwange naŋŋamba eno waliyo ebibokisi yantugendeyo ne tuddayo omugamba Kampala etandise okunyumira olwo ki ekikunyumira e Kampala anti nali ntandise nga abasajja bampa sente awo ng'osabiriza nali sabiriza nga nnonda ebicupa byange nga n'omusajja omulala wajja wampayo 10 nyongera ku ddoboozi wampayo 10 awo we batyo neŋŋenda kati omukadde n'atuzaayo ewaka ne tulinyawe awe twajjayo eno ne tulinya ekimotoka ky'amatooke mukomawo kakati waki babasiba oyo mwakomawo wano oba basibira ki mulina kikyamu kye mwakola okubasiba tebatusiba kale batusuzaako mukomera ne batuwa emmere bulungi ne tulya kyali kyennyanja omusirikale omu yasooka n'atuwa ekikomando eyamala otuwa ekikomando omusirikale n'atugamba mubeere awo twasooka n'atuteeka mukomera tiyatusiba mpingo waliwo n'omusajja temwe mubadde mukozi eki nga tuli mukomera ne tumugamba tubadde tugenda Kampala twamugamba tubadde tugenda Kampala n'atugamba mubadde mugenze kulabayo ani nze neŋŋamba mbadde ngenzeyo kulaba ki mukwano gwange mmanya muganda wange kati mukwano gwange ye naddayo ye yakomawo eno we yamala okukomawo eno awo ne batuzaayo ewaka ne tukomawo neera ne batuzaayo awo ne twafunira omukisa mwafunye omukisa okukola kyo okukomawo eno ne tulinya ekimotoka ne tusula awo omukwano gwange yali amanyi we twali tuyitidde omukwano gwange yali amanyiwo tusula bulungi n'antutwalawo kati ankosamu yanyamba n'antwala eno nga nina ekipale kyange nkifukamu nsula mu kiddeeya nkeera omusulo oguli eno yonna ngenkeera omusulo oguli eyo banange ne baŋŋamba mukwano gwange naŋŋamba ngwe naye lwaki ofuka simanyi nange nze nakula nfuka bwe ntyo nenkula
kati nyinza okula nga nfuka neera wenakula nga nfuka bwe bati. Kakati kati ku poliisi mwavaayo mutya? Basooka nedda batutwala mu takisi. Batutwala mu takisi yogerera ku microphone babatwala bwe mwali ku poliisi ne batuzaayo ewaka. Poliisi yabakwata ne bazaayo ewaka. Kati wetwadda ne tukomawo neera omulundi ogwokubiri. Kati neera ate ne batuzaayo twasooka ne tutuulawo ku kkubo awo. Bwe twamala otutuulawo bulungi ne tulaba ekimotoka ky'amatooke twali tusumagira. Oli n'agamba sooka olipire ngenda kujja. Nenze nendipira wenesa namulaba nga tajja, kumbe ye yalipidde naye ajja. Kati awo wetwagira eno. Lwaki wakatuyagalawo Kasaga? Lwaki? Kubanga kati egyo emirundi kisukkamu esatu nga bakuzaayo n'okomawo. Lwaki wakatuyagalayo? Saagalayo nze nali nzira kulaba muganda wange. Kakati muganda wo tewamulaba? Kati Uncle Sam nansanga naye nga ngamba ngenda kutwala kooma. Wetwali tugenda nantwalayo bulungi. Kati wano wensula era nkwagaliza mukisa okole bulungi okumpeerere. Wazeeyo ku ssomero kati ogenda kusoma ofuuke dokita. Naye Kasaga, mami tomusubwa tobeerawo n'oganja akulaba ku maama? Uncle Sam yaŋŋamba tuddeyo, kati njagala tuddeyo bulungi ng'afunye ssente, tuddeyo omulabeko. Omulabeko? Yakuddayo ddi? Wonna we tuba tufunidde akadde. Kaakati ebicupa bye mwalondanga mwabitundanga wa? Katwe awo ku tugeeti ya Katwe awo nga tutunda ebicupa. Ng'ebicupa bya 600. Ate bokisi ze mwasulako mwazigulangawo? Twali tuzirondanga bwe tugenda tuzitunda ne tusula mu kideeya. Nga naye nali ngamba ngana weno wensula abantu bantunuulira nga nswala nnyo ate nga nze ndi mwana muto. Uncle Sam awe yanyambira nantwala eno. Nakuleeta wano? Kakati wajja oyiniddwa akakongovule nga ddene. Ebbwa lyava ku kiwaba ki? Ebbwa kale twali tulipira nga omanyi gwe nga olipira ekimotoka nga buyitaawo. Ebbwa nendifuna omukwano gwange yanzirukako nga piki eva eno nga neneeno waliyo ekimotoka. Ekimotoka nekijjawo ekiti kati neeno nga waliyo piki neeno. Kati piki yankoona wano nempulira kino nga kibaluka nengira nekamunguluze nankwata nenzirika. Mukama n'aŋŋamba zuukuka nenziruka mu paaka. Twagenda mu ddwaliro? Nabeera kyekityo nga ekigire amugundi omusaayi nga ngujjako. Osibawo akaveera? Nankirekawo ekityo nga nsisibawo kaveera nga omusaayi we gujja nga ogusangulako. Awo emboozi yange weetyo. Kakati empale eri gye wali ofukamu ani yagikuwa oba wava nayo mu kyalo? Nava nayo. Oyo gye najja nayo wano omukwano gwange yagimpa. Yali wamala n'ogisuula? Nga ndaba ngifukidde nnyo ate erimu ensekere. Ensekere zaakuluma nnyo? Kakati Kasaga, ewaka waliyo kikyamu ki? Tewali. Kale ffe baali batukubanga
nga maama munyankole ate nsobola kale byayogera nsobola obitegeerako kubanga nange ndi munyankole Oluganda naluyigireyo waka. Kati ng'ani abakuba ewaka? Maama nga tugamba muleete nga nze neerabira bantuma sukali nendeeta munyu, bantuma sabuuni nendeeta gondi ekikebe kya gondi kya omo. Bakutuma sabuuni noleeta ekikebe kya omo, bakutuma sukaali noleeta munyu. Kati nga maama kuba nga ngamba ddayo ate nga benzirayo ate bagamba obiguze tobizza ng'omaze obikwatirira. Kati kyekyakutamya waka n'olya nga waka tokyayagalawo? Nga maama atukuba kale bwe batyo ne ngamba nga mukwano gwange maama muganda wange tajja eno nenkomawo nenjija eno. Kati muganda we yali yavadde ewaka oba tewamulabako? Saamulaba. Naye ng'owulira nti e Kampala waliyo muganda wo? Yasooka najja ng'alina sente z'ekizike z'owa gondi n'agifuna n'agula essimu n'addayo. Sente zaani? Yali zize ng'azikoze yasooka n'akomawo n'agula essimu ewaka n'addayo eyo. Kati simulabanga ne ngamba nga tajja, namulaba erundi ku Sande nga takomawo paka Krismasi we yamalako ne kati neera neeno Krismasi we yaze neera taddanga ne ngamba kamulabeko agende munoonye mu kibuga nga owulira embooko zitabuse ewaka zikooyezza. Ati emboozi yange weetyo yeya Kampala eyampisaamu. Kakati ku street tebakubanga, tewafuna abantu abakuba ku street, njala kukuluma, wafuna otya ebyokulya bikubanga street eyo si nnyangu, waliwo enjala weekuluma ennyo ebyokulya ne bibula, tewafunanga abantu bakubanga byakulya kubula, street yakuyise etya nga ggwe omuto? Nze waliyo bannange abali bangamba tomukuba oyo mupya nga bangamba ddayo ewaka ngamba siina sente nga nkola nga nnoonya ebicupa ebibokisi nga ndi awo we twali tusula waliwo omukazi ng'atunda emmere y'olukumi akawunga ne gundi n'ebijanjaalo nga mulimu cabbage. Nga byogula otunda ebikebe ng'ogula emmere? Bannange twasala tugenda kuhomo nga tulya ebikomando ebyo emiceere mu kaveera. Kati mukwano gwe gwava naye eri ekyazanga mu kyalo ye ali luddawa? Naye ali eyo munda mu Kampala. Muleka ku street? Kati lwaki Uncle Sambu yali akugjayo ku street okuleeta lwaki wamugamba naye najja? Uncle Sam ngamba lwaki mukwano gwe oli gwava naye ku street ewaka eri ekyanzanga ne mujja ku street, wali Uncle Sambu yali akuleeta wano naye tewamugamba najja? nze Samu yali angamba saagala genda kwomu, njagala kubeera ku street. Nze nemuleka n'abeerayo namugamba ennaku ya street kasita naawe ogimanyi nze kangende naye. Nengenda ye yakati akyaliko. Agati tebakusibaako ng'oli ku street munuuni gwakuli, bakusako omulundi gumu gwokka? Tebansiba ku street nze nali nakajja nga tebanaba kunsiba, naye buno kale buno obukubi ba kibooko obusirikale bwe bankubako gumu wano mugongo waya. Bakuba waya bakusanga weebase? Nali neebase nga neebase byange ne bajja ne bankuba. Ngano waliwo abasajja bakulu nnyo, bakulu balina emyaka nga 10 ne bakyali ku street. Abasajja balina emyaka 10 bakulu bakyali ku street? Bakulu bakusinga n'okusinga naye bakyali ku street.
kati magezi gigoba abasajja abalina emyaka 10 nga bali ku street. Magezi gembawa kale bafu magezi gembawa bafuna akomo homo y'abasajja abakulu. Waliyo naye omugye nalaba nga bakutwalayo bakusomesa n'osulawo emali n'ogenda kati neweeyiiya nawe nga wookomawo ng'osulaawo wookomawo ogenda nawe neweeyiiya bakusuuza kati eyo mbadde mbayiiyiza babeere nga bajjeewo kumpi naawo. Kakati Kasagga Mukama mulungi. Omanyi nkwagala nnyo ekyo okimanyi. Kakati twafunye omukisa n'oddayo ku ssomero ddala onaasoma owulira oyagala okusoma kubanga twafunye uniform n'oyita interview embeera tebadde nnyangu naye Mukama yatusobozesezza onaasoma kubanga nze nkulabamu amaanyi mangi munda mu ggwe. Ndaba ng'osobola okusoma sinakini n'ofuuka professor oba mukubi w'ebifaananyi akyasinze. Omupozi wange yagala kubeera ani? Ngala kubeera badijja abo babaawo. Bagala kubeera badijje ng'okuba muziki n'ennanga nabo ogikuba. Ennanga watandika ogiyiga? Ogiyiga nkuba gundi abeere gundi ono oli abeera tukwa mugamba tuyigirizeko ku nnanga wa church gundi Kenneth owa church. Atugamba mbu wamugamba atuyigirize ate tetulaba watuyigiriza. Ati yangamba nti muba ne fujo mugenda ku church mumutawanya ku church bw'aba asomesa amufuluma mukola ki kati natafuna budde bwasomesa. Nze sifuluma bano bagundi be bansesa nze mbalaba baseka nange nenseka ng'ate saagala kubeera nga batusomesa nga nseka. Kakati waki okozese neyewaka kubanga David agimanyi waliwo newe mbayigiriza n'okuba obuyimba oba wabukwata kona kerabira ebiseera ebisinga tokuba ate oba tokuba weerabira mangu nakati wetubeera tukuba ate nga gundi ezikira nanga yeetaaga kukola amapesa agamwagatta kale tujja funa omuntu ajja agakanike ne ticha w'okugundi nyina mugambawo ku church mugenda mba mugenzi okusoma Bible kati ngina mugamba ata akitekeko nnyo amaanyi okubayigiriza mbe nga muyiga nga bwe muyiga ku church naffe yaffe tugenda gitereeza amapesa gano agayononese bwe muyiga eri muyiga wano mujje muyitemu bye muyize kakati bw'ofuna ekitegeeza bwe tufuna ssente osobola okuddayo n'olabako ku mami wo naye nga ewaka weeyagalawo wandiyagadde okubeerawo ewaka? Njagala kubeerayo kuddukawo nsobola ngamba eri ekyayazanga si wano kuba wano wo wansuubiza tugenda kuddukawo kakati bwe tufunayo ku time obanga mu holiday ng'owummudde omaze okusoma osobola ogenda n'obeerako ko mu kyalo eri ekyayazanga n'olaba ku mami mwolide n'omyako ku mirimu then okusoma okukomawo n'okomawo wano nsobola tokyatya kukuba kubanga maama ayinza okuba kati yayinza okuba yasazaamu ebyokunkuba n'agamba omwana yali ate ebyokunkuba kati kembisazeemu ajje nga sikyamukuba muyise bulungi naye ng'omusabirako bw'obanga ogenda kwebaka omusabirako maama omusabirako nze kale nze olumu sisaba naye olumu nsabaawo olumu nsaba weebityo kuba nabagamba luli tusabe tufune school fees we mwasaba ne tufuna abantu abatuyambako ne tufuna school fees kaka kitegeeza okusaba kukola ne maama bw'onaamusabira Katonda n'amukuuma n'akkakkanya n'obusungu n'abanga takyakuba naawe n'osaba n'oba tokyerabira tulaba nti embeera eyo yakujja ewaka nekutwala ku street ejja kuba evuddewo nsobola kubanga ne jjajja wange amagulu gano mubaamu ekintu ekimutawaanya weekityo nawe musabireko namusabira ne maama musabira nfune motoka
bajeeyo mu kyalo mbaleete wano balabeko batyo. Kale kakati gwe munnange nno ali eyo programs zino tetuzikola lwa kinyumu era tetuzikola lwa kusasamaza. Ebyokusasamaza byatulema, ekyo si kye tuli ekituufu kye tuli kyekino. Bamuli kyoyiga. Embeera eno ndaba abantu bangi nnyo ebiseera ebisinga nga bakomentinga ku baana bano ab'oku nguudo nga buli omu ayogera ekimujjira mu bwongo, naye nno nze nandyagadde okubajjukiza obutaba kiiso kya mbuzi ekirekerera eyase ne kitunuulira omubaazi. Abaana bano ab'oku nguudo nga temunnabasalira musango, mmwe ng'abazadde entegeka ki ze mukoze okubalemesa okujja ku nguudo? Tewali muntu akeera ku makya n'ava ewaka n'ajja ku luguudo nga talina nsonga. Ate ensonga zaffe tezifaanagana. Gwe ensonga gy'olabanga ennene oli agirabanga entini, n'oli ensonga gy'alabanga entini oli agirabanga ennene. Tulekeraawo salira abaana bato emisango. Omugaso gwaffe ku nsi ngaffe emiti emikulu kwe kwongera okuggumiza emiti gino emito giruŋŋamya n'ogitegeka. Ekintu ky'okusalira omuntu gwe kyakakatako musango kigenda kirya Uganda eno ku levo zonna. Osanga omuntu abbye eddagala ly'abalwadde ng'asalira abalwadde omusango, n'osanga omulwadde atagenze mu ddwaliro ng'asalira abasawo omusango. Owa poliisi akubye omuntu n'amwasayasa omutwe omusanga asalira oyo gwakubye omusango. N'oyo ajooza ab'amateeka n'akoma nayo ne bamukuba ne bamwasa omutwe osanga asalira ab'amateeka omusango. Omuntu kagamba omuzadde alemeddwa okutegeka omwana n'amukuza osanga ali ku mwana amusalira omusango. Kugamba tulekeraawo okusalira bannaffe emisango begitagwana. Abantu abamu mbala ba street kids bafuuka bizinensi. Bwe bayafuuka bizinensi nze nno ndowooza era mu abantu abakulu mu abagenda bateeka bizinensi mu mitwe gy'abaana bano abato ne mubalaga nti bw'ogenda ku street n'okola kino n'okola kino n'okola kino ejjafuuka bizinensi era mu aba basolooza. Kakati nga tetunnasalira baana bano misango bato be tukozesa kubafuula baddu, kubatamya waka, gwejjekako buli kintu kyonna ekibi mu nsi muno. Tusooke twetereeze naffe twetunemu tuganize ng'omuntu omukulu kiki enkoze okumalawo embeera eno. Nze omulimu gwange si gwa kusalira abaana bano misango na kubasibira wabweru. Nze gwenfuna kasita ndaga nti ali interested, oba kasita oyo gwenjogera naye nandaga nti bambi omutima gwe gumenyese yandiyagadde okutandika obulamu mpya gwenjijayo ne muleeta wano. Ekyo sisobola kukyewala kuba kyekyo ekituufu kyendi. Naye gwe muganda wange ali eyo likoma ddi okutulabanga n'otusalira emisango fe abakola obuweereza buno. Sirikidi bafuuka bizinensi bakola ki okunenyezebwa kube kwani? Kube kwaffe abajjayo ne tutaasa, oba kube kw'abazadde abo abalagajjalira abaana baffe ne tubasanga gye tubasanze? Kube kwaffe abayamba, oba kale tugumire buli kimu kye mugenda okutwogerera ffe abayamba mu mbeera y'okutusalira omusango. Nze kyendi tesobola kukyuka, naye gwe muganda wange ali eyo buvunaanyizibwa ki bw'otaddewo eri emito gino emito? Olina omwana, olina abaana 5, tunulira embeera gye balimu, olina abaana 2, gw'oli taata. Ddi lwotulako n'oyogerako n'abaana bo? Maama w'abaana abo omuyisa otya mu maaso g'abaana bo? Abaana bangi abagenze ku luguudo lwa taata kuba maama nga ekimuyisiza ddala bubi. Nga maama ne taata gye bali naye ng'agamba nze ewaka wantama lwa maama kubanga akaaba buli kadde taata amukuba. Gwe taata ali eyo wazaala mukyala abaana 5 n'odduka n'obomba osiiba mu luddo. Abaana be banaagenda ku street olw'okubula omuntu abakwatirira, olw'okubula empagi y'obusajja mu maka, ffe ne tubalondayo ddala omusango guli bagwaffe abalonze ne twagala okutaasa. Kale bwe guli bagwaffe olwo ensigo gye tuba tusiga yakubalekayo bavundireyo nga ffe tulaba nti balina obusobozi obufuuka ekyenjawulo ekyawukanako ekyo kye bali leero. Oli mukulembeze wa ggwanga, olina ekitimu oli, olinamu okulemberera. Kiki kyokoze okulaba nga famire zinywera mu kitundu kyo? Embeera eno etuyuuza tukyalaba ebintu bingi nnyo, sitwale eziri wano nnyingi nnyo lwakuba ezimu nzeeresa nga ndaba osanga ensi tejja zitegeera.
ezimu olumu n'entendo ya n'enzija ne ngana abantu kabalabe ku image eno omwana ono alina emyaka 11 abadde street kid omwana yandibadde maka yandibadde mu ntegeka ennungi yani musobezeseza okufuuka omutuuzo omulungi ali ku street ensonga gyawo agamba maama yali amukuba yerabira nnyo okwerabira si bulwadde okwerabira kya butonde buli muntu yerabira ffenna twerabiranga yagamba bamutuma sukaali ng'aleeta omunye emboko ng'evuga ddala muzadde gwe ayisa omwana mu mbeera eyo omwana oyo bw'omuyambye okuba omutuuze omulungi oba okoze omulimu gwo ogw'okukuza omuti omuto kiki oba osomesa abaana omwana gw'owutula bw'otera okuba omutumye sabbuuni n'aleeta butto kiki omuteekamu bw'anaakulira mu mbeera eyo olwo ababe tali bakuba mbazzi ku mutwe so nga tunasalira abantu musango tunasalira abaana bano musango naffe twekuba emitima bazadde bannanga abali eyo abaana balina eddalu omugambako n'ava ewaka yes go wabimuyigiriza bwe yakolanga ekyejo wamutunuuliranga butunuulizi tolina time gye watwala tolina kaddeko aba baana bo buli kadde walingamu kukola okumawo 8 gwa kiro okumawo 10 za kiro okumawo 5 za kiro tolina ddiro tuddeko n'abaana bo n'obagamba nti bannange nno famire eri bwekye nnono yaffe wano newe tulina otutambulira weewano ffe mu famire ffe tetukola kyo wawensi okuyigiriza abaana byo byeyandiyagadde bayige mu kaseera mpaawo kaaga omwana n'adduka ewaka ensi n'emutwala paka ku luguudo mumanya amayitivu ennyo nojja noonenya omwana n'omuteekako buli blame noonyenya n'abamuyambyeko okuvaayo ku kkubo n'obateekako buli blame ensi naye ng'ate omwana gwekola mu bizinesi yava waka yalema taata ne maama najja n'agwa mu mikono gyabo boolowooza nti babakola mu bizinesi mukana tulekeraawo okunenya abantu abafu tugende ewali ebbwa tetulitya tulinyige tube n'ensi ey'enkya egenda tuwe eddembe ffenna tugyeyagaliremu tewali muntu yandiyagadde kulaba mwana ng'ono ng'ali ku luguudo kiba kyabula bbayi nnyo naye ate beeyongedde nnyo otuuka ku luguudo noyagala okutendewalira okugwa ekigwofe lwaki olw'abataata ne bamaama beeyongedde okwesuulirayo gwa nnaggamba eri abaana naye ng'ate bwe tuba tukyalina abantu abagayavu bwe batyo ffenna tuli safe so mbadde nsaba gwe kiyamaani alaba vidiyo eno gwe MP alaba vidiyo eno n'omuntu omalala ne mu kiti ekyenjawulo olowooze ku kyokuteekawo amasomo ku kyalo kyo ag'abafumbo nga tegakoma ku nkola ya bisenge naye nga gajja ne geenyigiramu ne mu nkuza y'abaana okuteekateeka abaana ne famire nozitegekera abasajja tubayinkalejinga okwagala bakazi baabwe n'abakyala tubayinkalejinga okwagala babba baabwe olwondo tube ne famire ezigumidde abaana bakule tojja kulwanyisa omuze gw'abaana nga bwe batyo okuba ku street naye tunaaba tukyali awo emisomo gye muteeka ku kyalo gyasimanya kojja senga ne mwerabira nti ekisenge kyokka si kyekikola amaka ekisenge bwe kimala okuwa omwana olwo ng'ate tuddako n'ewalala omwana yeetaaga okulaba taata ng'atambula mu maka ne maama ng'atambula mu maka tebikoma ku byakisenge so tuteekeko ne ku misomo egyo ku byalo byaffe maama yeeyisa ati ewaka taata yeeyisa ati ewaka abaana tubategeke n'amasomero agali eyo tufuneko ku nnaku ez'enjawulo tukyazeeko tutegese disiko nnyingi mu masomero abayimbi ne bayimbira abaana tuteekeko ne kugamba tufuneko ne ku time tuteekeko ku bikujjuko by'okubulirira abaana baffe mu masomero ng'olunaku lwo lwa counseling tufune abo abantu ababiyiseemu ababimezze era abayina engeri ez'okubulira abaana baffe tubakyazeeko mu masomero babulirire ku baana baffe tuzze emiti emito emyoyo gy'emiti emito egyo egigenda gimenyekamenyeka olw'ebyo birabye bye giwulidde ne bye gitambuliddemu mukama bampeera omukisa